bebe kulu osomulipira n'okola erinnya n'akuddamu oluusi n'olikola n'ofuuka kabi n'etosobola kukolera linnya ku Kamiliyoni, tosobola kukolera linnya ku Kenzo, tosobola kukolera linnya ku Bobi Wine. Tosobola. Kati message Bobi Wine gye yakutte ng'akwata video ng'ayimba oluyimba ekuba ebintu bibiri, kuba gavumenti nekubira mu Kamiliyoni because oli adda akuba Kamiliyoni ng'amugamba ne Bobi Wine yali ng'alina ebizibu tewamubeererawo ye ali naye amaga nti ono kidoo kyange. Kati omuntu alina oluyimba olukuba global tosobola mwereja kumuganda somukuba mu bbatu. Omuntu gwe bayita Eddie Kenzo ku Kinsaka ng'otumya katagolo g'ennyimba zaabwe Kenzo ali mayiro 8 ku Kinsaka. Kale gwe tutambula naye tukwaniriza weebale kubanga oli ku BBS Telefina. Ensonga nyingi mu entertainment industry zetuzza okubanga atuwayamu n'omukugu. Manyi okusookera ddala weekend twabadde n'ekyefu z'amawulire yabadde mwana Mulenzi King Saha bwe yavuddeyo n'alaga obutali bumativu eri Dr. Jose Chameleone. So tubadde tulina okubanga tunoonya omuntu alabyeko ku bintu nga bino for a while okumala ebbanga. Tuwayemu naye atubuulira oba oli outside endala gwaliyo zotagenda maaso nokuba zotajja kutegeera singa oba tozifunye ku muntu mukubi. Kale nze Jonathan Exclusive tambudde ne Bernard Sengozi ku kamera kwa linnyo ne muganda wange King Leon Masembe tuli kubanga tukwasaganya. Chairman ugamba otya sense? Sina tabu ugamba otya? Bulungi. Abatalifayina mbalamusizaako abatisi wenje olaba Talifayina nagabe buna moyo mwenna batumide muri bakabinyo. Oba alikolera abantu. Tugezaako tutuuse bulungi tutawanye enguudo tusanze ziri steady. Babi wajja natuliyeri wajja natuludda. Waliwo gye twalikiri wansi side z'ezzano. Gana tutuuka ne tunoonya kitebe kyaffe kituufu. Ne offices ziri fine. Kye kifaananyi ky'ensanze. Bigenda bitya? Twali tabu just travel gena bugenzi mu nsi. Manyi industry yaffe mwana kati nfunda nnyo te limited. Ale gye tujja mu maaso awo kigira kubeera wasi. Era nsaasira nnyo abaana abali ku ssomero essaawa zino abasoma journalism. Basaasira nnyo. Kubanga gye tugenda awo olaba kampuni zitandika okuggalawo tubasegede tugenda zikita kijja kubeera kiri wasi. Omwana alina ng'oli muzadde yonna ng'oli eyo omwana wo kosi ya journalism muteekereko kosi endala ave nga alina certificate tobakanze ge mazima manyi tetwagala nnyo okwogera amazima. Nolaba omuzungu asobola kukola software omuntu n'apeta n'atabeera mu kontu ya Telefayina nebizannya kibakitegeeza nti kino emirimu gitagija kutandika kukendera gye bujja mu maaso. I think that will require creativity y'omuntu. Yajjenga nti omuzadde wa saazi nasomesa omwana journalism kirimi nnyo amuteekerako certificate endala journalism wagala kubanga journalism gulinyanga mulimu gwa nakyewa kisooka tufuna sente etono. Ekyokubiri nti abantu tebalowooza nti tukola ninga tukolera abantu namaani obulamu buli butya obulamu tebulina tabu. Bw'obaddeeyo neŋŋamba nina okukunoonya amanyi twabadde awo yali Friday era bwe nakiraba bwe nti neŋŋamba interview gye twasemba okukola olina kintu kyewa predictinga n'ogamba nti entalo oba oliawo because by then yali Spice ne Shiba n'ogamba waliwo ezijja maaso awo. So luno lwa happenings nabadde nina okukunoonya okusookera ddala side zonna bbiri oziraba. Olowooza buzibu buvaawa kyekyo kyasinze okusindikiriza Saha n'agamba I have okufulumya kino? Saha omusajja gwabadde naye ebbanga myaka 15 abadde amukavanya bintu bingi Mabatoga Chameleone wambwa Saha agamba Chameleone si wambwa legend esaazo kyamaze mutuuka onayo kategeera kikiringa nganzi ono ndaba ne musuuza mbadde n'ebbanga ddene nga tali munnamawulire asobola kwogera kintu nga nze omulimu gwange kwakubakinga kintu ekyo kiteme kubeera nga ne bamwogerako ekifo nnyo kiteekawo nti okitegeera naye mulimu time wotuuka nga olaba nti omuntu takomye kukola bantu balala naawe akikoze okitegeera kituusa ku King Saha nti King Saha abadde ne Chameleone nga zaakola ebintu ebyenjawulo naye ng'asirika naye wekimutuuseeku nga kiri ku ye
ng'amwogeddeko ew'omuntu omulala yagambye akasajja kaki kamutima mubi naye ng'ate luli edda abantu babagamba omusajja otategerekeka omusajja omuzibu omusajja naye ng'agamba ye waliyo Ireland essaawa zo kyamutuuseeko agamba omusajja wamukimaki naye nze nasazeewo ekintu kimu kyokka ku lutalo lwange naddusanyukira kubanga nti bombiriri bemanyi ate bombiriri ba ghetto boy ate bombiriri ba Ntebe Road abantu b'Entebbe Road nga batandika okulwana olutalo bw'otuba butuzi balina okukwata kasoda n'olinda ekiddako bonna balina eggaali ate bonna bemanyi ate bonna balina connection ate bonna balina abanene kati olutalo lw'abantu nga balina abanene nga balina connection nga bemanyi lunyuma okulaba kubanga oli amanyi tactics Chameleon zakozesa ne Chameleon amanyi King Saha tactics zakozesa kati awo ffe bafaani bali representa bannamawulire tulina kudda mabega omuntu ayinza okwebuuza was this the better way gyabadde ayinza okuba nga abuuliramu Chameleon tosobola kumubuulirira you can't ekirunga ntogera kubuulira omugagga tosobola kubuulira mugagga Chameleon nebino tebimulya ensi ya Uganda yakkiriza Chameleon n'ebibi na byonna byali n'ebyakola Uganda yamukkiriza just Saha omuntu gwali kugwana n'akutegeera nti osobola okumukeera mu makino olipira bebekulu ensi negamba yes naye Chameleon oyo alina feva ey'enjawulo etali ku bayimbi nti buli waabeera mu kintu abuukawo nakyo ate avaamu nga ye muwanguzi ekitali ku muyimbi yenna Chameleon Bobi Wine abantu abalina ekintu ekyenjawulo ekitali ku bayimbi abalala omulala bagattako ye musuuza kati abantu abo basatu balina ekintu ekyenjawulo naye bakoze ekintu ensi tesobola kugamba nti ddala bakikoze okitegera n'oleka obujuzi nogamba naye gundi yakoze kintu bawakana so waliwo akantu ak'enjawulo akali mu bantu abo abasatu bebekulu osobola omulipira n'okola erinnya n'akuddamu oluusi n'olikola n'ofuuka owakabi naye tosobola kukolera linnya ku Chameleon tosobola kukolera linnya ku Kenzo tosobola kukolera linnya ku Bobi Wine tosobola abo basita abasatu kikina kukolera linnya ku Julian tosobola era abantu bakufunira bakujajinga mu ngeri omu ebendala but ku kibuzo ky'ombuuziza nti engeri gye yakifulumizza because owebbango otamumukira wekanga naawe toweebise kati King Saha agezaako kuyiga kwebikka naye nga bulijjo abeera naye ng'abikola abantu ab'enjawulo nga tabifaako because tebiri ku ye kati saawa zinyagudde ku musajja ng'amwogeraku gwagamba kyali wange okitegeera gwagamba nti no kyali wange esaawa zino ali ku musajja amusindikira n'abantu akati kakensa akambwa mukayisemu eggaali bamuyisaamu eggaali n'akiwulira engeri gyekirumamu it was yesterday yabadde Sunday ne tulaba King Saha ye yavuze Bobi Wine omutwala ku kisaawe kino kikuba musumaali mu biri ebigambo bya Saha bye yayogedde omanyi the funny part eriwo nti kino kikolera nnyo Bobi Wine kikolera nnyo King Saha bate nomulerenga nagambye mulimu abantu abasiima Chameleon nga bwali I have seen very many defending him kati wamulabye ngeri gyaddamu already alina n'ennyimba ezijja mu situation gyalimu nti omuntu asobola kuwuliriza King Saha abadde ne Chameleon emyaka 17 naga nti Chameleon wambwa lwaki omulaba kati kiki nkwaddeko example yange bwe nga nti omusuza wambwa abantu babuze lwaki oyogera kati okitegera so ebbanga liwamala so nkulaba okwange nti Bobi Wine asinga okifunamu nti ye Bobi Wine ali wali alaba alina amulwanira olutalo ye nga tayogera era atosogenda mu Amerika n'amuyita n'amuvuga kyayongedde musumaali nti bye wayogedde bituufu kyayongedde kyagumiza King Saha nti ali ku saidi yaki y'abantu tekirina musumaali gwekyakoze because obviously Chameleon yakwata video n'agamba ng'ali ku TVM n'agamba ebintu bya Bobi Wine business ye okitegera
business ye bya politics businesses binkwata naffe tulina amasasa agatukube mu kuyimba yagamba naye bamushootinga music kyalaze nti Bobi Wine muntu nnyo wa King Saha ne King Saha muntu nnyo wa Bobi Wine King Saha ajja ku defendinga Bobi Wine no matter what kizibu nnyo saa Bobi Wine okwesiga omuntu omuvuga omuntu nakukisaawa era si buli muyimbi ayogerezeganya ne Bobi Wine. Bobi Wine y'omu ku bantu abali sensitive omukola ekintu n'akutunira wati n'akusiriikirira and the public n'ekujaji okitegeera oluusi ye natandika okukubisa attitude natandika okukubisa ebikolwa okitegeera nga tayogera naawe naye nga akubisa bikolwa kati message Bobi Wine gye yakutte ng'akwata video ng'ayimba oluyimba ekuba ebintu bibiri ekuba gavumenti nekubiramu kamiliyoni because oli ada akuba kamiliyoni ng'amugamba ne Bobi Wine yalinga alina ebizibu tewamubeererawo okitegeera ye ali naye amaga nti ono kiddoo kyange okitegeera so obviously Bobi Wine avaamu ng'omuwambuzi mu lutalo bino ebintu ebira byefunda eziwera andi we byabaddewo twalabye abayimbi abavuddeyo omu ng'agezaako kwataakinga actually yadde White Band omuyimbi oyinza muwabula otya mukiriwo kati because King Saha w'amaanyi then ne Chameleone legendary balina fan base oba oliawo ng'oli bw'alaba nti ozeeno kiyinza oleetawo enjawukana eyo kati abayimbi baliwo akadde kano muganda bange abantu kutwogera ku fan base abantu basatu mu Uganda bano balina okuwa respect when it comes to fan base Chameleone n'omulaba atunda mu nsi za Afrika essuka mu asatu kizibu nnyo okusanga omunnayuganda wataba Kenzo atunda mu nsi za Uganda essuka mwana kitegeera kati abantu ababiri awo Chameleone Eddie Kenzo obateeka mu ttuuba ery'enjawulo nobasaluti munogamba I do salute you because gwe twogera ku Chameleone nga King Saha talinayo luyimba nenkanankana ennyimba Chameleone zeyakuba emyaka 15 emabega twogera ku muntu atuuka e Congo ne bagwa eddalu Uganda tulina Chameleone tulina Kenzo bebalina that favor era bw'oba ng'ogenda badressing ogenda nti nobasobola ogenda beerijjamu olina okwambala engatto ng'otunda mu sitoko yo ennyimba olinamu kiki oganda nti yes nze abawandikidde ennyimba ojja kutunga mu nnyumba zo ogenda nti oluyimba kiwe nnyina olwenkanankana n'olwa Chameleone oba olufaanagana ku lwa Chameleone is one of a kind bukyanga Uganda ebaawo so kati abayimbi bakiyingire batya because kati nga bwe kiri actually abantu abamu batandise kifuula political Chameleone White Band adayogera ku nsonga entuufu King Saha avaayo nagati yawandika Badlisa ne Valvalo ayinza okuba nga yatino gwomuwandiisi yes oyinza okufuna credit ntino wamuwayo ekigambo oba ebigambo muluyimba but oluyimba lwa Badlisa ne Valvalo that's the true identity ya Chameleone yedda okitegeera kati wongamba ntino wongamba nti okuwandika Badlisa nga nowandika Valvalo nga kipepewo wali ku ssomero ng'osoma nakuba kipepewo nakuba Sivio Ndivu okitegeera nga tunakujja mu ndongo so basically White Band adiferinga ekintu ekituufu n'abantu bamwataakinze olugabirandibadde taluyimbira ngu ate lumukwatako twogera ku muntu Leon Island ne King Saha abadde mu Leon Island nga White Band atanakutandika kuyimba White Band agenda okutandika okuyimba nga King Saha olida alina mega hit otegeera twogera ku bantu abadde batambula ne Chameleone nga gw'omulaba bulabi ng'oli ku ssomero oba oli ku university okitegeera kati oba ogenda bayingiramu jjukira bali ba Luganda bemanyi either you like it or you don't like it bemanyi the in and out buli omu amanyi munne kati oba ogenda kulumba King Saha olwedde alinako ekintu ekyenjawulo ntino alina amaanyi g'abantu alwanirira abantu White Band gwe oli awo tolaga sayidi kintu gy'oliko bayi mutuufu obutalaga sayidi ye because mu art yenna omuntu yenna ngu
oli munamawulire oli muyimbi oli paso bituyisa kulaga saidi ye byoliko osigera tuyisa kugamba nti ffe olina kukeera mu kulaga bizibu by'abantu weba waikibenda yo abaana gata kingsa taina magezi gawandika nyumba zine bbiri aba mutuufu according ku byafaayo bya Dr. Jose Chameleon but tekyabadde called for waikibenda okulipira olutalo lwatamanyi ensonga saaha ze addresses yagambye nti Chameleon yayingirira ddiiru ze zogenda okuperforminga ebweru. Do you think Chameleon singa kibanga kituufu Chameleon gwe tumanyi singa kituufu kwasi gwe busoose ng'akikola asobola kiddamu n'akikola Chameleon ye kati kankubule buli muyimbi yenagina bw'atyo waliwo wano omuyimbi mu Uganda yafuna ddiiri ya Airtel nga just keep back million 40 kagano ziwaayo abayimbi be Uganda bali selfish bwa nakabo walaje ekitezi nga tuteja stomufaliso zanalaba spice otegera balinga abayimbi nga basatu ku bayimbi basuka mu 10 oba mu 12 gutuna mu Uganda abayimbi balinga ngo onalaba ekiku bakiri mbuliri twante bafani bwe buliri atola nti bafani gwe mubiri gw'omuntu omuyimbi kyekiku omuyimbi yanyumira ku nyunyunta wa Uganda nga tazaayo nga tazaayo edda olwakolanga zirungi bambi nga kulungi osangako ne tebo nga batadde ku albamu y'omuyimbi nga tebikyalimu kitegera bw'onootegera nti abayimbi b'e Uganda ne King Saha bwatyo bwali nga wayogedde ne Chameleon bwatyo bwali n'omulala bwatyo bwali abayimbi bali selfish bw'okera n'okumaki n'okuwata ddiiri ya $15,000 n'ojja omuyimbi omugamba munnange nfunye ddiiri ya $15,000 naye ngenda kuwa 15 bagazibisa ku akawunti yo bagenda watuwa etabu wezimala okutuuka ku ekitibwe papa taswazi kati abayimbi bayunga ku bbeere eryo abayimbi kabaka waabwe ye sitaani kyovula bwojjako sita n'oyongerako ennyukuta endala sitaani kyekijja nti abayimbi obwakabaka obwo obubeera n'amalala mangi ate bo bawalowooza nti nno bebasinga okwagala n'okutegeera kati abayimbi kalakitazi zaabwe eyakatandika okuyimba aluddewo ebbanga bonna be bamu Chameleon si gwe gusoso kikola yakikolako edda akyagikola ne King Saha yakikolako kyembadde ndeeta mukyonna kibadde nti singa Chameleon kali kitwala kituufu yakikoze Chameleon gwe tumanyi asobola neyetondera Saha tasobola kwetunda Saha nagambye Chameleon balide Chameleon asobola kwetunda nekiri fane asobola kumunoonya n'afukamira awo n'agamba kabaka nsojja wa kabaka go wange ninadde n'agamba akasajja kumwana kambwa n'akatereka n'amutereka waliwo bwe yatereka emyaka obanga emeka n'amuleka alina gye yamuleka eyo oluyimba luweddeko n'amulekayo wamanyiira bamumotoka yange n'agimugjamu n'amuleka eyo kati Chameleon y'omu ku bantu abakyasinza okubeera abazibu era olina omulumba ng'omanyi nti gwogenda okulumba musajja muzibu talina kyatya n'okufa takutya ova ku muntu nga tatya kufa oyaba muntu muzibu ova ku muntu agamba asobola okukola ekintu kyonna tulina abayimbi ono ng'asobola okukola ekintu kyonna olw'erinnya lye asobola okutta olw'erinnya asobola okuloga olw'erinnya asobola okukola buli kimu kyomanyi tekikolebwa nti omuntu afuna erinnya asobola okukikola kati don't joke with people be bantu bebayita abayimbi kabe mukazi kabe musajja bazibu ate bona balina characters zezimu kabe nga mulekole kabe musiraamu ng'ayimba musimanyi sokida soba bayita batya ebyo kabe nga bonna characters zaabwe zezimu. Let's talk about nga tumaliriza Saha the artist analabye nga avaayo n'agamba nti neweeba battle asobola okubatolinga Eddie Kenzo baani bonna mistake zonna bazikyali wa Kenzo but I do believe nti Uganda is so blessed okubeera ne Kenzo ayinza okuba nga talina talent ezinga nga ya Chameleon but yasinga ne Chameleon alina talent
music we are going beyond. Bwoba ogenda kuteeka Kenzo nze namutegekako football kasese bundi bujjo kagaddi eyo ninga mushoya football nga mulimu abazungu abasuka mu bitano abazungu abaza kola alimbolo Sita Rose ne Maria Rose kati omuntu ayina oluyimbo lukuba global tosobola mweja kumuganda somu kuba mu batu omuntu gwe bayita Eddie Kenzo ku Kinsa ko otumya kataloge y'ennyimba zaabwe Kenza ali mailo lunana ku Kinsa waliwo abantu watanana kutuuka mu Uganda batamumanyi nga Kenzo bamumanyi nze sikyali wange Kinsa yekyali wange by the way naye Kenzo nkubulira ebyaddala y'omu ku bayimbi mu Uganda abasatu abasobola okuleetera abantu 2,000 singa abatedda mu bino ebyekisiro bye byalimu ate basobola okuleetera 2,000 5,000 n'omutwalo oyo Kenzo naye ku bino byagenda mu bino bitandisa okusala enamba ye omuntu owokubamita David Lutalo omulabo oyo y'omu ku bayimbi emyaka 5-7 emabega asobola okuleeta abantu 5,000-6,000 ne Queen Shiba omulala ayinza okuddako awo Rema Namakula omulala ayinza okuddako awo ojja kuleeta kiweninwaji ekyo omulala ayinza okuddako awo oleete Papa Misa Kimakula abantu bwe bato togenda keera macho gento yagala kuba bato n'omuntu ayina classic songs n'omuntu ayina mega hits n'omuntu ayina hit songs mu bufunze saha yeerize ogamba nti mu bufunze saha ayagala kwetekamu gwa ayinza okuba nga alina amaanyi g'abantu naye music w'abasajja gwe bayita Kenzo ne Chameleon atambudde si kwetambuza tambula nti atambudde ebyaddala bw'ogamba nti omanyi bato tusinzira ku mu East Africa tulina ensi mmeka East Africa ziri ndoza ne ziri Burundi ne Rwanda ngo zitaddeko ziba 5 ensi 5 jako Uganda tusigaza ensi 4 Chameleon ne Kenzo bonna ensi zo bazikuba ne Kinsa tasobola zikuba simbubi simujerega nti abasajja bano music wabo babiri yakulosinga n'atuula mu bantu byaddala okitegeera njogera n'omuntu nze nali mukono management ya Kenzo omumanyi gwoyogerako omumanyi gwoyogerako omumanyi Chameleon mumanyi ova ku muntu ayina booking ngeri mitwalo wakati ja $5 Kinsa yalayimbiddeko emitwalo 5 egya $. Sirishwa kubasibirana Kinsa yayingidde mbeko emitwalo 10 egya $. Katogera ku basajja abayimbira ezisente abaali bayimbiddeko ku ezisente kitegeera nga naye amukeera mu kimuga ogenda kuyimba Canada nga mushoye 30% bannayuganda 70% bagwira advice gy'oyinza omuwa mukadde kano Kinsa akyakola kirungi nti kimuteeka okubeera relevant ate byetwetaaga endongo twetaaga amawulire so that abantu bategeere entegera y'abayimbi eriwa okwesoma kirungi nnyo tekuli mu buzibu gaa nti jagala bato ya gundi kubanga oba omwewulira era mu music muno gukikkirizibwa okusaba bato naye buzibu lingi gwosaba bato asobola gikukkiriza ogikuwa nze bato gye nali nesunza nayinza kukola bato ya Eddie Kenzo ne David Lutalo bato endala gye nali nesunza ya Eddie Kenzo ne Chameleon okitegeera eya Rema ne Aina Mbiro Bajiriana kati njagala oba Rema ne Shiba Kalungi okitegeera so bwe banga bino ebintu bituyamba okubeera nti industry yaffe ebeera relevant twetegerezebwa gye binaggwera Kinsa atakoze bubi reply ya Chameleon naye simbi musoza tasobola kumuliplyinga back kubanga ye mumanyi nga tumaliriza tuvaawo tutya tukyagala Lutalo lugende mu maaso industry ebetaaga yes Kinsa is fighting Jesse Chameleon yes ebetaaga although tuli mu proper manyi mulimu wogera kulumba legend tekiringawo n'olaba Two-Face Libya teriyo mwana
mu Nigeria muyimbi asoba mulumba because he's a good father wa industry yaabwe. Bwolaba Mr. Blue mmanyi ava Tanzania eyo. Mr. Blue mwanafe simanyi ba Professor J abantu bawe respect. Ngogera moteka mu battle cyane kito kumwogerako. Olina kubanga nawe ukozere legacy yo. Choba tujja kusanga Diamond Platinum azarawa Professor J. Kwanga yaliwo. Yamu ku bantu abamusoko kona akaji. Zamanya agayina kati. Olga yimba oye Faruza. Yaliko na mu Uganda. Yimba ko nolimba baita kwa heri ko sipeka heri ne program. Ni yali mu kubasajja abakwata East Africa. Mu biseere najubira ddala nga bali Professor J. So bogera kera macho kwata kamilioni muteke mu battu. Olina kubanga oli conclusion njogera kumala kunayo. Esokera ddala Kamini alina abantu abamwagala olw'ekyo kyali, alina abantu abamwagala olwa music we, alina abantu abamwagala olw'embeera ze. Kati gwe King Saha kale oyinza okuba nti olina abantu abakwagala olw'okubanga owagira ekiri mu Uganda kati nti politics yalimu yayingina ne mu ndongo owagira nti bawagira because of Bobi Wine. Naye tugera mu muziki ebyaddala ddala basobola okuwagira ebyaddala ddala basobola okuwagira. Nze nfundikira ngamba nti batu ebikerefe mwebanga teri mukutta nakuyiwa musaayi okwevuma kuli herefe because erabike tandise n'okujjayo some secrets abantu zodde bati zingi zikyajja kyemanyi nti najja kutuuka kakane King Saha aganyuka miliyoni ajja kutuuka kakane ebyakaseera yakonyemu kati kyemanyi ajja kutuuka eseera yekuba omutima agamanyi oli fada kamuleke ajja muleka. N'ekyo kiriwo nti yatulaze teyakwatibwako. Twakitegedde nti Kamiliyoni naye bamuvuma mukko bamulanyiramu nti nowankwe naye bajja kutandikira okwo. Naye nze kinsaba abayimbi bave mu lutalo lw'abantu bana babiri baluvemu tebalwanirizaamu. Tweyanze okomawo Bunamwaya Bunamwaya nkomawo Bunamwaya nkomawo nnyo. Bunamwaya nkomawo nnyo nga wokiwulira paka kuwulira Bunamwaya nkomawo nnyo paka kuwulira bubi. Naye ng'okoze ebyaddala tuyise ku luguudo luno oba lwayitibwanga nfuufu. Abantu bali bagamba Jacob mudongo talina byasobola kukola. But time improving ebintu bingi abantu badde twakumanyi. Omuntu akulabira ku TV eyo ng'oli mu ntalo z'abayimbi agamba alimu ebyo tabisobola bino kanate byonna biyinza bajja kumpulira wala bazoganya ku luli kanate kuno kigakubeera ng'olina office era kunesimbako yesimba ezo inshallah. Kale ye mukulu tubadde naye ensonga twogedde nnyingi n'ebirala bingi oba oli tujja kuba twongera okumufuna mu ango zonna etunaaba tumufunidde. Nze Jonathan Exclusive tambudde ne Bernard Sengonzi wamu ne muganda wange King Lion Masengo.